Ita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15. Omulungi ali ku program Save So n'essimu byonna byetusizaako engalo lunaku olwaleero n'essimu ddala okuba nti olinze okulaba gwe wenna ali eyo ng'oli mulwadde nkusaasiddeko abafiiriddwa Allah abagumye. Amanya nze Maishera mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama senga w'abangi Rujegere n'essimu okuba nti nno tugenda kubanga tutambula ffenna n'olunaku nate olwaleero. Olunaku olwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ku mboozi ya mukwano gwaffe mwami Seguya Muhammadi. Twalaba ekitundu ekyasooka naye gwatalaba okutangazaamu ku katono omwami ono yajja wano nga yeekubirwa omulanga ku puroguramu yaffe eno eyataasa omwoyo nga taata yamwegaana akuze akuliridde emyaka 36 naye alina obulumi ku mutima nti taata agaanye okukkiriza nti mwana wuwe ye n'asalawo nti bakole DNA akakase kuba kimuviiriddemu okuba n'obulabe oba kimuviiriddemu okuba nti nno ne famire emuzitoyeeko etya ng'olamye nti myaka 36 yafuna omukyala naye n'omukyala amubanja njagala mbeere nga mmanyi ekika kyo ekituufu kyayingiramu n'omwana we alwala omwana yagala n'okuba nti agenda ku ssomero ndowooza empewo zeeka zibanja bwe bulumi bw'alina. Ekyasooka twafuna ku ssimu eyali eya maama muganda wa maama amuzaala kuba maama amuzaalira ddala ye yafa. Tufuna n'essimu ey'okubiri ng'essimu yali ya taata muganda wa taata naye mwawulira ensonga ze yatuwa. Mu kitundu kino twagamba tugenda kudda ne ssenga ke kaseera tulabe ssenga tumufuna abeeko naye kyatubuulira oba oluganda omuntu omulala. Tovaawo ngenda kubanga mpumulamu katini kuba ne mwami Seguya tumalewo emboozi eno. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.
nesimye okuba nti okyalindiridde era nga bwe nkusuubiza nti nno tukomyewo ne mwami Seeguya asobole okutubuulira ku tongereko katono nnyo ku mboozi ye tugende ogifunzafunza nga tugendera mu kyuma nga ddala akakasizza nti akyetaaga. Ebintu bye tubikwata mpolampola tetupapira kintu era bwe njogera era tubadde nga twogeddeko n'abantu ab'enjawulo tugenda tugambe nti bunnamateeka waffe ayingiddemu oba agenda okukola omusaayi ayingiddemu nga ddala emboozi tumaze okuginnyonnyoka. Mwami Seeguya, assalamu alaikum. Walaikum salaam wa barakatuh. Nesimye okusinkana nate era. Nange nesinganye kusinkana madanga. Amiina. Kakati ensonga emu ezimu ezindeese wano. Dogereko nnyo. Za ssenga wange omugona badde nsuubira okuddamu okuddamu okwogerako naye. Naye omulundi guno we nazzeeyo luli yali anneewange ali open gyendi naye engeri muzeeyi wange gye yamupangamu ne bafunamu obutakkaanya ssenga yali open gyendi n'abeera nga takyali open gyendi. Yali asazeewo n'ojja okwogera ku ssimu okumukubirako n'essimu n'andaga nti takyalina na ssimu tayagala na ssimu yakwogererako. Obufuzi ssenga tetugenda sobola kumufuna. Ssenga tuyinza obutasobola kumufuna kuba yatidde olw'ensonga ebimu ebyabaddewo olwa taata bye yakoze eki bye yabayombesezaamu era ssenga tetugenda mufuna mu kitundu kino. Queen Mother, save a soul. Kuba twasuula ne homework ow'okuba tugenda kuba nga twogerako ne ssenga. Ssenga noono ye muganda wa taata. Muganda wa taata ddala kati twagala tulabe ssenga ensonga zino azimanyi komawa. Omwana ono ddala naye akimanyiiko nti si wa muganda we naye ate twagala tumanyi wabanga si wa muganda we omwana ono asobola kumuwa amagezi ki tugenda kuba nga tumwewulirirako abeere nga atubuulira ekituufu ku kyo. N'ekiseera kye kimu tugenda kuba nga tutunuulira ne ku baganda ba taata abalala. Mulundi guli twafuna taata omu eyabaako kyatuwa era ensonga ze mwaziwulira mu kitundu kyaffe. Tugenda kuba nga tufuna ku taata omu babiri batwongere okutunnyonnyosa ensonga eno nga DNA bwegenda okuba nti egenda mu maaso. Tetwagala tukole nga tumaze kuwulira ku njuyi za njawulo tuleme kwonoona budde bwaffe na ssente tugende mu DNA ng'ate omuntu si waayo. Yensonga lwaki tuba tugenda nga tutunuulira ebintu bino mpola mpola. Mwami Seeguya. Wangi madam. Assalamu alaikum. Walaikum salaam wa barakatuh. Limba njogera naye ng'amaanyi mangi ate kati kiki? Ne kakati amaanyi mwegali sina buzibu. Enjagala omulabi wange afuulire bulungi. Agambye ki? Sina buzibu bwonna. Kati twasula ne homuwaka wa ssenga. Ssenga tugenda mukwera kasimu olwaleero. Ssenga leero tuyinza obutamufuna. Ate lwaki? Olw'ensonga emu nti ssenga okuva emabega bonna tubali tujja nga twogeranga bulungi naye kati ku mulundi guno bwe naddayo ngenda okuddamu okwogera naye nga ndaba tammuka bulungi olw'okuba nti taata yayongera n'akola ki n'abakambuwaliramu ku Friday ku show zino ezasookawo ku Friday ewedde n'abakambuwalira kati ssenga yali open gyendi n'abeera nga takyanneewa nebyayogera ngo gamba ng'ayogera teyeefiirayo ebimu aga nti nze ensonga ezo kakati neyeetya olw'okuba nti mukulu we yamukambuwalidde oba kugamba yabataddemu oba omutima n'aga nti anaagenda nekino naye ng'ensonga zonna azimanyi. Wetukiramu ku kitundu ekyasooka wagamba bassenga bano luli baali bamutya nnyo because ye yali engoma ennene mu kaseera ako. Notugamba ne kati mu kiseera kino buli muntu yeetengeredde. Ate kati avudde ku kyogamba nti kanziremu muti batidde kyennyo. Ssenga oyo omu gwe nsinga okukolagana naye era akyali wansi w'oli. Kyobola nga amutya okuluno yazzemu n'akola ki n'amukambuwalira. Ate ssenga oba bassenga babiri betwogera. Ssenga nyina babiri waliwo ssenga ow'ensangi n'ow'ennabbingo. Kati ono ow'ensangi kugamba ye yatamutya naye ate ku luno bwe nayogeddeko naye nendaba nga naye yazzeemu n'addamu n'amutya. Naye n'addamu neyeesika olw'okuba nti yabakambuwalira ku Friday ewedde. Noono ate bwe mbadde nkyatinga naye nnyo ssenga ow'ennabbingo naye n'akola ki naye n'abyebalamu n'atandika okukola ki okubitya naye nga tewali kyatamanyi kyonna bonna bakimanyi. Kati nga bo mu kumanya kwabwe bakugamba nti oli waabwe toli weewaabwe. Batuuse n'okuŋŋamba nti tajja kukkiriza kujja kumusa kuba ekituufu akimanyi naffe ekituufu tukimanyi kuba okulidde waka ewa taata waffe. Ku baana bo kuliko abaana abakuzeko ne bassenga abo tebagenzeeko wa ssenga waabwe. Lubega ye amumanyi ssenga wange oyo w'ennabbingo.
mutabani wange bagaye mutabani wa mukulu yaganye okusoma teyaganye ebyekikago byaganye okusoma yaganye okusoma olw'ensonga nti alina ebimusumbu ate nga byawaka ye senga amumanyi oyo kakati senga wabanga aganye tugenda kufunaani waliwo taata wange omulala omuto abusola omukubirako ku ssimu taatawo muto wa taatawo lwe twakubira mukulu wa taatawo era naye twakubira muto we taatawo ye mukulu waabwe waliwo omuto gwe tusobola okukubirako era naye tugenda kubira omu babiri twaka tugende ku musaayi katubaze okufuna information y'abaana tugenda kubira ku taata oyo taata wange omuto ne haji nyini mujja mukubirako ne haji tugenda mukubira so twaka tufune essimu z'abantu basatu batata babiri batata muto babiri ogenda kubira taata muto omu ne taata yennyini naye mukubireko haji omulungi ali program seva so otasa omwoyo ng'okyali nange maisha mu Queen Mother mami w'abalungi ensongano za muzira muzinyonyose batugambye senga yesiseemu ne twogera essimu teriiko naye mutusabire taata batugamba dda ssimu wangu ne ku luli mwamulyanga ne muganda watugamba taata ono essimu sajja mwangu naye haji nga twakusaba ku luli ku mulindi guli abaseva solo tukwatibwa ekisa essimu yaffe tugikube ogikwate kyonna kyonna oba otuzeemu tunaba kituwa ekyokukola ono tugamba tukole bwe tuti katukola bwe tuti kasa kiba nga kitaasa omuntu waffe ono kuba seva solo ogenda okuvaamu mu butuufu ng'otaasiddwa kati mu kaseera kano ngenda kubanga tufuna essimu ya taata muto soke taata muto tuke tugende ku taata mukulu then tulabe ekiddako. Queen Mother save a soul. Tukubire ku taata muto mwamigo ngambye mwamigo Hello. Salamu alaikum mwamiga. Salam. Oyogera kamanya gange nze mma. Nga waliwo ensonga omwami Seegu yazatweteddeko Muhammadi. Nsonga yani? Mwami Seegu ya Muhammadi. Omumanyi taata? Simumanyi. Tomanyi mwami Seegu ya iye atangambye oli taata we. Taata weerabira omwana. Nga waliwo ebiwoggana taata maama sijja munekubira. Twogeremuko katini oyinza okulwawo. Naye nze nkuwulira bulungi gwe tompulira. Ngenda kuddamu kkubire weeni biboggana. Mu ddakiika mmeka taata? Wali kituufu weebiri naye katiddeemu. Queen Mother save a soul. Anti munaye Haji mbadde njagala tumaliriza kuba twewulira bulungi kuba nange ndi muvudde bufuluma office ate ensonga eno mbadde njagala ngende nga ngimaliriza. Kati mwami Seegu y'ono yaleseemuko ku nsonga ye wano eno ku ofisi yaffe. Ne tumugamba tufune ku nnamba z'abantu abamu twogereko naye ng'alina ensonga ye nti taata we tamukkiriza kuba nti mwana we. Mwami Yiga gwe ensonga eno ogimanyiiko ki kuba yatwekedde ennamba yo nti gw'oli taata we era ensonga zino ozimanyi. Tomanya tuyinza okuba nga twogera naye nga mumwina ekituufu kye mumanyi kye yabagambako. Omwana waali awo? Omwana abadde afulumyemuko. Omwana oyo? Nze mbadde ngamba nga bw'oli ow'amateeka. Yes sir. Era wandikozesezza landigi diiru. Kubanga kati ne bwe naakubuulira nga taata w'omwana takakasizza nga weewuza kutamusi. Nze mbadde ngamba mwandiwandikidde taata we ebbaluwa omwana yeemulugunya ne bamuyita mu kkooti. Kakati bwe yandiganye ne baleeta abajulizi omwana naawe abajulizi nga ffe bataata wera waliwo taata we mutaawe waliwo nze waliwo sengaawe ne babayita ne bagenda ku geni era bakebera omwana ye ali ku bulumi tayagala sente za kitawe naye
mwe mutata yanza naye taata wampaka ayagala maanyi ayagala maanyi bamuyite era naye wagambye taata w'amaanyi tumugamba ange tunaba kutomera taata katusooke tuyiteko ku baganda be tusobole okulaba tomanya ayinza okuba nga nakye yabagamba oba nga balina kye bamanyi ne tumba nga tumala budde bwaffe n'ekifaananyi bw'onojja n'omukube n'opiitinga ekifaananyi ky'omwana ne taata we ojja kuba okufuna information entuufu mwe mwali mwogeddeko naye olaba nga obukyayi buvaawa alina ku kye yali amukoze kuba bwe muba nga mukkiriza nti mulimu abalalu waliwo abanoonya abaana okubazaala ate batabaagala bw'aba ayagala okumanya abaana agende wa dokita sali alaba abakyala banoonya abaana kituufu agendeyo olunaku lumu nga tebatwala 37 million zebaagala okulaba ng'afuna omwana kati oyo ayagalamu maanyi kwegamba famire eyo mwatuulako ko nebigaana oba byagaana n'omwana yenyininyini binaku basiba bakontana kati nze omwana oyo nze namuleeta ye taata omujja mu kyalo nze nampalana muganda wange yambadde saagala biyinzirayo nampalana oluvannyuma yampalana era natakuwulira nsonga wali taagala mwana oyo mumwesembereza era teyabaako kyayogera yalina ne ku geti n'ateekako abasirikale programu getange mbadde nga makyagala maanyi agende mu kooti omwana bamuwandikire ebbaluwa eva mu kooti bamuyite oluvannyuma bamugyeko omusaayi ajja kukkiriza kale taata tugenda kulaba engeri magezi genkuwadde gokka naye bino byogamba mukimanya kutuula ekisooka alina ssente alina amaanyi omuntu alina ssente n'amaanyi muzibu nnyo okumukakkanya amateeka ge gamukakkanya kituufu kale haji sabanga haji kati goli muganda we ddala mugatta maama ne taata nze ndi muganda zaatu ze nabaleeta nekanfana nze mukulu waabwe nze mukulu wa nezaagala okuone ku linnya lyange nga oyo haji azze owulira sijja likoonako kati haji kati maama ye maama w'omwana ono wamumanyako ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno wewaffe ku kyalo kwennyini kugambe oyo muganda wange omukyala mwe mwali mumanyi bulungi twali tumumanyi buli nga mumanyi bano abawala abazaala nga bakyali bato kyalo kale haji kale maama neyanza neyanzeegesebwa mukama akuume amiina haji waffe kituufu haji alabika okuba nga tabe mwami mwangu nnyo naye tugenda mumukwasaganya lwaki famire yonna egamba nti ate omufaanagana nnyo badde muleseeko lwaki famire ogamba tata mufaanana nnyo bakimanyi nti ndi mwana wamanyi naye taata wamukola ki buli omu akkaatiriza nze atamanyi kyekyaliwo nze simanyi kyaliwo obuzawuliddeko agamba nti waliwo kyenamukola kuba ono agambye nti abaana basobola okubeera n'abaana naye nga abaana balalu oba omuntu w'effujjo naye ate simukolangako ffujjo sirina kyemmanyi ku saidi mu kaseera kano omulabi omulungi tuba kwogerako ne taata taata okusooka teyabadde oba yadde atidde obadde wadde wawoggana nange nabiwuliddemukko naye nga omanyi nti tulina okugusa ensonga tukyusiza essimu era nitumufuna taata ebintu byayogedde byebyo naye kyendabye buli omu akkaatiriza kuba n'oli yatugamba ekifaananyi kyono olabira ddala oli yadde waliwo engombe egamba okufaanana si luganda eri abantu abafaanagana nate nofaanaganira mu nnyumba nakyo ekyo nayo nsonga ndala so abantu bano tujja kuba nga tubakwasaganya mpolampola buli ayogera atya nnyo haji Bukenya ono buli omu amutya naye nga bwagambye nti munnange alina ssente muntu w'amaanyi tugenda mpola naye mutusabire nsabira naawe nkusabire teekamu essaala tugenda kubira haji tugenda kubira haji mutusabire essimu agikwate nga tatuyambaddemu tovaawo ngenda kuba ndoza kansoke gyetegekera essimu ya haji eno nsabira nga bwe nkusabira tukomewo tukubire Haji Bukenya. Queen Mother, save a soul.
Mu kaseera kano nga wensuubiza tugenda kubanga twogerako ne Haji Bukenya essimu kaseera tumukubire ku ssimu kansubire ffenna twesabidde n'ensubire agenda gonda bwate munnange essaala zonna z'osabye nange zensabye era Haji anaatukaluubiriza naawe obadde osaba asuubire agenda tubeerera muntu mwangu ffenna tusabye omwami ono atubeerere mugonvu osanga tugenda kumaliza n'ensonga zino nga n'ebirala tetubigenzeemu tugenda kubanga tufuba okwasaganya famire eno ebeere nga ddala omwami ono afuna obwenkanya saawa eno tuli ya Haji من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بالله من الشيطان الرجيم simutakutte oba ali mu kusaala tugiddemuko era zinga zino essaala za swala Press star to copy this caller tune for 700 shillings per month. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Haji alayika tuli mu budde bwa swala Save a soul. kat Haji Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. amanya yenze mai nsanyusa okuwuliza ku Haji Bukenya nga wiiki ewedde waliwo omuvubuka yajja wano mwami Seguya Muhammad oba omumanyi waliwo omwami yajja wano last week ku Lwokuna n'atugamba mwami Seguya Muhammad Bampaabira. ate yakuwaabira naye yaleeta okwemulugunya kwe ng'ayagala siina nsonga gye nja kwogera ku ssimu yonna bweti kati Haji nsobola kusanga nti nkubidde essimu tukola appointment nkusange nja kubeerawo buli kyejja nga ku Lwokuna. wiiki ejja ku Lwokuna ngenda kunoonyako Haji nkubire nkale ssebo omulabi wange omulungi eyo essimu evudde ewa taata Haji Bukenya ndowooza byayogedde obiwulidde naye tatubeeredde muzibu nnyo akkiriza okutusisinkana kuba omulala ayinza okugamba toddamu n'okuba ku ssimu yange tonoonya tokola ki naye alhamdulillah kyetufunye ekyo kituwadde entandika ennungi nti Haji ono tunaamulaba osanga tugenda tuwola ku mmeeza emu osanga n'obusungu bw'ayina bujja kukakkana tulabe nti omwami ono afuna obwenkanya sijja kulimba nti programu eno egenda kubanga ekomekerezeddwa Haji tugenda kumufuna tulabye byanaaba atugambye tulabe nti obwenkanya buteekebwawo tulabe nti omwoyo gw'omwami ono gusevingiddwa oba nti omwoyo gwe guteredde ontende programu yaffe olwaleero bwetu weerabise kansobe nti olina kyoyizeemu kino nno tonyumirwa kyokka twagala onyumirwe oyige ate ojjemu kiteekawa abaana kiteekawa abazadde nti abazadde otubanga tuzadde abaana tufube nnyo maama yagezaako naye ate maama yatugendako gye yaleka amulese ate waliyo okuba nti wakyaliyo okusika omuguwa twetereze ng'obudde bukyali kyovola abasinga mu comment section yaffe eyo muteekawo ebintu nga mugamba lwaki azze nga mukulu okutuuka awo omuntu watukugamba nti ngenze ku TV oba ngenze ku mutimbagano gwonna oba ku radio oba wa omuntu abanga azitoowereddwa ng'agezezzaako atuuse waakoma nga kiganye n'agamba okwetta lwaki sigenda nenkola ki nennyambibwa kati naawe aliyo ng'olina ekintu ekikuwaniridde mu butuufu ng'olaba omutima gugenda kwabikako toba mu nnyumba kuba tugenda kufunayo magezi gasingawo abasinga batya n'ogamba
bwe ngenda ku mpewo ngenda kuyambibwa ntya oba ngenda kwongera kusajjula mwana wattu nedda abangi batya naye ate ofunamu obwenkanya nga mwami ono wagenda okufuna oba abantu tuze tukolako ab'enjawulo gye basobodde okuba nti bafuna abamu batya abantu olw'ensonga nti gundi mu famire yayimiridde naye ate waabanga yayimiridde eri ate ebitongole oba abantu balina okuba nti naye alina okubanga abakkiririzaamu so abantu bo batuwoovaayo basobola okugonda nosobola okufuna obwenkanya mbadde Maishara mu Queen Mother wabula nga sinnasiibula nebaza kameramani wange omulungi nti obale nnyo omulimu gw'okola nina producer wange nesinye nnyo emirimu mwenna gye mukola bamanagers baffe mwebale nnyo emirimu mwenna gye mukola abali mu control room mwebale emirimu gyonna gye mukola program Save Us So taso omwoyo ejja kubanga edda ate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu tubeere bulungi mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.